mwebale nyogera maaso n'okubanga mutwegattako n'okubanga mutugoberera obulamu buli butya mbatumiddeko ne mbabuuzaako nnyo akana akaseera twakawayo nga ka beauty kwefaako kisenge byonna mwebagamba obulungi kwefaako kasola beautiful ku meeza omanya uli utya bannange bulungi sina tabu ndine pista 2 mama kizigo gwe wanjagaza obweru obweru ojja bufuna naga nkukyuse kala waga tompemuza baana piso njagaza ki obandayo obweru sikuwe mukabaira we just a choice naye ngaffe wano tulina n'ebizigo by'abaddugavu n'osigala ku kala. We had a very great show the other time abantu banga bakomyawo piece kuba wena ndimayina linga batabukira nnyo ku bintu by'okwerusa banga mema amaze n'ogonda konze mune nabalese buli mwako lechakola ki buli omwako lekyayagala and it's a choice. Wow. So buza ku bantu kale mbabuzizaako mwenna abali kuwaswa Emma wanene we tuli n'omulongo nze kasitantula n'omulongo ate nnoonya abalongo mba ntuse watuufu mwebale kusubscribinga amanya bampita pista 2 mama kizigo okuva mba pista 2 beauty center. Wow, that's nice. Pozi pista 2 sangibo sangiwa tuli wano najja nankombi tuli Ntebe road tuli opposite church ya 7th day. Opposite church ya 7th day ku Ntebe road. Ate tukola deliveries everywhere all the wide. Abantu basanyuka nnyo kulabako ne bangamba odowongere ku mbozi. Okay. Sina buzibu. Nengamba lero tukatukomewo ne Christmas season eno. Abantu kumaka guweddeko. Mukubanga guweddeko buli muntu alinkutegera mune. Abasaba bakomyewo. Kugamba buli muntu. Njagala otuhulire nga gwe peace. Omwami wo akulabye mwaka mulamba. Twagala enaku zino 5 ez'enjawulo omutegenyebwa kati kotegese mu ndeyo kiwangambye ako nabitegatega dda tubitega banna abamirwa akwate musiima nenga tubategenywebwa everyday tusimira ddala musiima kasooke okubanga nsamu ekitiibwa bampagidde ebbanga lyonna pista to beauty center lyebaddewo. Thank you so much bakasitoma abange mwenna buli omu gyali abali e Bulaaya abali UK USA Saudi Arabia South Africa Dubai mwenna gyoli abali e Rwanda sigenda kwerabira abantu bekalangala bampagidde ene wafesese nnyo abantu beyo ku mazzi bagula ebizigo bagula ekizigo tebagala kumanya nti bavubi bwe nkomawo wano mu central bambi bannakampala bampagidde ekizigo kyange mwebale kiteeka ku nnamba emu mwebale kifuula nnamba emu waliwo omukyala yampadde obujulizi n'angamba bannange singa nakulaba dda bino byengrowinze binziza buzza buto ekyo kyenjagala abakyala tugrowinge tudde buto ensusu tuzizze bujja naye yanziza emyaka gye mumpagidde mbasuubiza nti ate 2022 kyembaleetedde kika fire on fire. Wow. Christmas eno omukyala tuhandling etya abaami baffe okubasigaza mu line. The fact is buli muntu yeetaagako famire ye ng'agiraba nga ate musanyufu oba oliawo tuyinza ogiyita festival eyakahodda katonotono ke tubeeramu wano omusajja yida akugoba oba omusigaza kati mu byonna kano ka holiday tusaba nti tukawatya abaami baffe entegeka abakyala ffenna twetaaga okulaga abaami bano nti tumanyi bino bye batulangira mbusimanyi atumanyi kukamula kajuisi kamutega olwaleero akakase nti abaana banywa kajuisi akaka bwe kiba kyetaagisa kumulaga nti omanyi osiba oluwombo leero lusibe mulimu ebintu bye tuba tulina okulaga abaami bano nti naffe tusobola. Nze Emma kankweka example nasangako omuntu omu yajja nangamba pista tulindako ku njala ezo zosibye ogenda saaniika oti nemulaga nti nsaanika nenyiga oluwombo nesiba enjagala nensaamu akawuwo nagamba weewaawo abaana bano basobola kana ka holiday katonotono mbadde nsaba leero tegekereko omwami wo akkirize nti bano abakyala beeyita basire queen nabo basobola kubanga omuntu omu ekigo kyogeddeko ekyo nalaba lwa muyimbi omu mwana alufulumyanga olumakatiro liiko ndala mpanvu nindawa zino zonna ezo zijjudde ze sina buzibu byonna mbeerawo nga mbikolanga zonna nziina ate nga tekuli nnaku kyenasooka okukola bwe bbukuuta ne mbujjako watuswaza zisigala zikola kyoyagala nze njala obuliri bagambye maidi yanjalira obuliri njala obuliri bwange ate nemusonseka mu bulungi nnyo amasuuka ng'omufaliso teguvaayo byonna tulina obbikola bannaye wadde tweraga neogamba osireyinga makeup okekubya akasiga ogize naye ate omwami asigala mwami totuka kukulya chips ng'ogira bwoti nedda kubanga nze saakulira mu kibuga nakulira Kammengo mu Kaalo Matendo awo nkufuna bulungi nnyo ate nga n'okulima mmanyi tongezaako. Okay. So focus on kusenga tuweri it's about love life ey'abantu nti basically omwaka nze nyina abantu mbadde ntunulira ng'ebintu bitambula bulungi abantu bakyaya nnyo bannaabwe abantu baagadde nnyo bannaabwe like oli mu ministry eno nga gwe ennaku zino yafuuka ssenga abantu olowooza lwaki bakyaye bannaabwe omwaka guno. Number 1 obuzibu bwe tuyina bwe tutandika omukwano tetugumiininga
kimenye nnyo abakyala emitima. Number 2, love yammwe mugitandise mutya. Number 3, the fact is ekintu ekikulembera omukwano kuba kwagalagana omukwano. Like Emma, nina kusooka kufuula mukwano gwo olyoka onfuule mukyala wo. Okakasa. Exactly. Nawe n'abaana bakyukamu. Kati ebintu webizze ebyobuzibu. Nze Emma mutagetinga Emma akola ku YouTube ayina erinnya ndifaaniwe diva wange kati kamwagale. Nze Emma mbasizze kwagala mukwano gwa ddala. Naye kyamazima kiri nti okutandika love, you are my friend. Nova mu friend ne tufuuka balava. Oyagala kungamba nti friendship mu bantu teriiwo. Like olya generation anti teriiwo lwa nsonga nti nze Emma nkuwadde example bwe ntandika okujja ne Emma njagala Emma wa YouTube nze saagala Emma wa ddala. Exactly. Omuntu ajja okwagala ku piece 3 ajjanga piece 3 bannange piece 3 mwagaddeko obweru bwe akola mu kizigo alaka yakola muko kuki oyo wayikirifu anumbye batandika n'otutuuma ebinnya sugar mami anti oyina buli ayinamu ku ssente oba ofuuse sugar mami. Kati mission eyo gye njagala tujjewo bannayuganda tukomyewo omukwano ogw'edda ti mama wange nze taata wange yamutokota ng'akimanyi mama wange tayina she's nothing totally n'agamba nti kantandike maama wange n'amutokota n'amuzaalamu abaana yeffe kati ate kivuddewo essaawa zino ntunulira bya bugagga by'oyina. Number 2, namwe mutufuukidde ekizibu nti nze Emma bwe ntandika okwezimba naawe ne tukola ssente zonna otandika okundaba ennyindo yange bulijjo tewalaba nti yakyama lwotandika olaba akabina kange nti kakula bubi kalinga vi naye nga luli wali tobiraba n'olwo tufunyeemu ku ssente otandisa okugamba bulijjo sikimanyi nti nempisa tutalina kabina bulijjo bw'ati bwe yakula. Ebyo birabe before ng'ontandika nga mukwano gwo okinkube ne mulwayo ngambe nno tatu tolina bina nkigumire okitegeera olemu kinnangira wano olw'okuba ofunye Irene eyakula obulungi. Kambuza ekibuuzo mutumenya nnyo emitima. To what extent kusikogama ku ssente ssente ekola kyenkana kikukubezaawo omukwano era egutabula etya like kubanga abantu mutugale mutugamba nti omuntu mwagale ne kale twatuuka bane laavu tegula ice cream piece 3 mutuleke nkubulira mazima anti gomanyi kitegeeza okwagala omuntu wekijjiddaawe tuyina obwononefu obuli mu maka ag'enjawulo gwe nnyini Emma n'ovaayo ng'oyina ebbuba lingi nnyo n'oŋŋanaaze mukyala w'okukola n'ondeka ewaka anti bagenda kunkwana kati wulira kye bayita obwavu mu laavu bw'oba osazeewo nti bagenda kunkwana mpa buli kye neetaaga nga Emma ku akawunti yange njalako $2,000,000 buli mwezi oŋŋaana okukola ntuule ewaka nja kukuwa ekitiibwa nkufumbire n'emmere nfuuke maama nakijjangajja and secondly bwe ntandika otuula ewaka nkuwadde respect naye bba wange Emma sweet Emma yaŋŋaana okukola nina kutuula waka lwongattako nno sire queen ye nakutuwala ewuwe nga wali ku sireyinga tewali baana tewawunya susu n'otandika okugeya piisi kyekyantamya piisi ewuwe wawunya amabeere byonna ne mubitugeya naye nze njagala ohasolinge n'omukyalo ono otobe naye omusasule kya hasolingidde kyabonaabonedde muleke bakazi veri nga mubateekako bakyala balala mbola okuba mubi kyotandabako luli leka okindabeko ne kati bw'oba luli wandabanga ebbina lyange lyakyama ligumire. I want to explore more. Njagala kufuna ku bintu ebyenjawulo nange obulamu bweyagale kati obulamu bweyagale tukole tuti Emma yenda nga bwe nyenda omuzannyo gunyume leka dwala kundwaza bulwaza ati goyo lwaki oyagala kundwaza nze nkugumidde mbwe emmere yo piisi njikoye kandi ku mmere ya neighbor nze ondwaze nkugumire my dear katukole bwe tuti yenda bwe nyenda akazannyo kanyume n'amaka gatambule fenna waka tufuuke musajja ku musajja olabe bwe kinyuma. The fact is ebintu bino byetaagamu okubanga mubiteekamu kangese like kanku example nti mu maama w'abaana bo mulimu ebintu by'olina mulimu ekintu kye tutagenda kugoba nti abasajja muli benzi okiwuliriza bulungi Emma abakyala tetuli benzi nnyo okiwuliriza maama naye mulimu ebintu bye tutagenda kugoba nti omusajja ayendako but respectingako omukyala obimukweke mubamenye nnyo emitima mubakaabya kati kankubulyeko Emma mu nsi muno ekintu ekisobola okugyawo obulamu bwo ne kikutta mukazi otegedde bulungi nza kuwa emmere nza kuwa caayi nza kujjulira buli kimu and the fact is nsobola okukuteera kyonna ekitta mu mmere yo bamujuyisiwo nenkugjawo olwo busungu naye ebintu bye mutukola bikakatika omukyalo yanyiige nnyawulire nga yeekyawa ng'asobola okukola anything mu makaago. Kambuuza ekyo kibuuzo oli mukazi abakazi obuvumu obwo obw'okubeerawo n'asirika bw'ati nga buli kanaku akukolerera naye nga wamutama obuvumu buvaawa anti obuvumu number 1 abaana baluma abakazi
abaana baluma abakazi kati kyentuuse ku mulembe guno kyaggwawo kyaggwawo nze Emma nkulekera abaana bo 5 basigaze nawe owulire bwe kiruma bateekemu omukazi omulala abalere naye ng'ate bwe kyaliwo edda nti maama ono atuula nnyo n'atunuulira obwana bwe n'awunzika n'ettama n'agamba babuteekemu omukyalo omulala abucunye kantuule ku lw'abaana kaŋŋume n'asirika naye ng'omukyalo oyo akimanyi Emma omuyisa bubi ng'akimanyi omutulugunya ng'alina n'obusungu ekko wano y'ensonga lwaki obasanga besse babadde balwana n'amutuga obusungu luno lw'omukanzeemu oti n'omuvumako lwakuvuma byonna ebya Desemba eyaluli eya Christmas eyaluli n'abizza ku Christmas ya 2021 nakumalirako obusungu because mubatta obukyayi bwonna ne babwambala y'ensonga lwaki kati Emma tugende ku mulembe guno gwe tuliko okimanyi Emma gyeri omukazi ng'akusinza ssente nga tegwe oli musajja bangi bazitusinga exactly ekibaleetedde ekyo bakyala kwekyawo ne bayingira zi parliament bateesa kati babayingidde byabufuzi besimba ku bwa president beekyawa ekitaaliwo luli twali tusigala kubeera bamaama naye kati mwatukyawa ne mutuleetera obwo obukyayi ku mutima ne mubututuuzaako bayirenze bwe ntuuka ku kitonde ekikyala saagala kusaaga mulekeraawo abaami abali eyo okumanyira ekitonde ekikyala niyo fokasite nnyo ku bakyala bokka okimanyi nafe tufuna abakazi nga batubonyabonya anti mwe mwabamenye tubafuna bagirlfriend abo sebo mwaba abatankuula kyekugambye nti beekyawa kati bafuuka nsolo n'akufuukira ekizibu anti bafuuka nsolo because mwabatankuula teriyo kintu kitankuuka nga tekifunyeeko kikinyiga ku pini etankuuke mwe mutankudde ekitonde ekikyala Emma kino njagala mukyejjemu omukyala yenna omutuukako ng'akukaabira ebizibu byonna byatambudde nabyo emyaka 8 nze mulimu abakyala abajja wano indikesi oba yagala kumukansolinga n'omukansolingako n'omulaga nti kino tokikola naye ebizibu byanyumya piisi waabwe n'obwa piisi bwe sibigumiikiriza wadde wiiki Emma nyinza n'okubbira mu nju busungu basingako ababizibu ki nze kati Emma ekintu mu nsi ekisinga okuluma omukyala mu bulamu bwe obw'ensi kuddira buliri bwe kwemwegattira n'oteekako omukazi omulala tetukyalina sente zigenda mulooki piisi kati mukwa my dear ne bannange kisanga atakitte mwebasse ku bwange bwe nneebakako kayina omusaako mukwano mbasala aba ate nenkunnyonnyola ku buliri bwange yesebo oh my godness nze waliwo ebintu bye nsobola okugumiikiriza ng'omukyala tibba wange yazaala ekyanja and it is okay nemmanya kale kayitika akaana tunaakalera ebyo bayireete bikyano by'abakyala ennamba esinga tekyano bagamba bawange olina omwana ekyanja muwulidde kaŋŋome naye bba wange lwaki wakoleye kwega ne batuula mu kisenge ne bakkaanya mukyala wange nayitira olunaku bwe ruti naye waliwo ebintu ebitagumiikirizika leeta mukyala mu nju yange mukwano mbazaayo gye muvudde mwene ekyo kyekintu ekisinga okuluma omukyala nze babyogera wano era omukyala ne mugamba wamugumiikiriza omusajja n'omuwero kami nga n'osigala ng'omuyita bbawo nti yenkola entya piisi mu butuufu mpulira ennaku ng'erumanze ekyo kyannuma ekyo abakyala bwe babiŋŋamba binnuma n'okusinga bo nze mukwano toleeta musajja ku buliri bwange eno ngombe eriwo y'abakyala okugamba nti abakyala tebakyanoba n'obwogende ng'oli musajja baabategeeza ki sitegedde kyotegeeza engombe eriwo nti ndonyo kada abakazi agamba wakirigwe fuluma tuleke n'abaana mu nyumba anti we bakizuulira mutobye mukoze ebyobugagga byonna mubimaliriza ate oli ku mwana w'abandi eyava ewaabwe n'atandika n'abeera mu bulamu bwo nti fuluma enju yange mukwano nange noba nze siina budde bunoba kandeera abaana bange gwe tuviire osigala oli musanyufu nga balese n'agenda anti we sitakibeerera mu buzibu kanjira nkuuma ebyobugagga by'abaana bange gwe genda tandika ogenda otobe ne bakyala b'abalala b'ofunye kati kambuze ekirala steve omanyi kati mubeera se exposed tujja genda ku nsonga ya bugingo katini like omukyala wa bugingo omusajja yamukyawa yagaana okuta divorce mpulira nnyo batte mu bugingo teddy divorce bw'okoze okunoonyereza nga munamodi omutendeke kubanga bwe nakivunula nga nze nalabalerera nga situation of time nebona olemezaamu divorce omusajja yakola ki yakita kitegeeza ki kubanga omukyala bugingo teddy yalemezaamu divorce nze ngenda kyogera mu ngeri eti abakyala abasinga tuyina ennamba 8 ku 100 nga gye batandikira obulamu si gye bali weewaawo gye bazaala abaana si gye bali nenkireeta bwe nti ku sayidi ya bugingo the fact is buli omu mutuufu mu ngeri ye bugingo mutuufu mu ngeri ye bw'ogenda ewa Teddy mutuufu mu ngeri ye naye ekintu ekisinga okumenya abaagalana
kino nja kibuulira n'abali eyo Emma bwenjawukana naabwe terufuuka lutalo tukite ekintu ekyayiwa obuyinja bwa Bugingo mulimu ate abaali bamuwagira kuvayo kutandika kwanja bisenge byama bya mu kisenge ono yalwala ekikulukuto n'amala ebbanga simwebakako mwali musomunenya no wandisirise bagamba asirise takola ki gwe muganda olutuusizza Bugingo yandisirise obulamu bwe bwonna ensi netandika ojjajinga Teddy nti ye mukyamu kati omanyi lwaki nti ttiimu ya Teddy ate esinze ya Bugingo because abakyala ffe tusinga kiraka n'obungi twatandika olaba alinnyirira eddembe ly'omukyala nze tosobola kwogera ku mukyala bizibu bye yayina mu bisenge byammwe kankubulya Emma ebizibu biri mu bisenge bikkula amabaati bwoti olaba ebizibu ebiri mu nnyumba naffe ne Teddy ayino amanyi ebibi ebiyitirivu ebiri ku ex we byasobola okujja mu mawulire n'abibawa mwenna ne mumukubira okubala omwezi ositegedde n'asooka abanjulira n'abagamba Bugingo yali akola bwati musajja oyo yali afuluuta yali ayiwa endusu you get ebizibu bye tusanga nga ffe abaagalana mu nju naye ate Bugingo yayitawo tosobola kutuka nze kati kankubuulireko Emma oyinza okunnebakako ne twawukana and I don't care because sikuzaddeemu naye bwonzaalamu ate kiba nyina ku respectinga bulala osigalo exactly ekitugatta baana kati nze nalaba bano abaagalana ababiri batandika okwekuba nze netandika kusaasira amabujje natandika saasira baana baabwe nti taata agambye ekimama alirwala ekikulukuto you get ebintu ng'ebyo nti bano nabalaba buli omu mulungi mu ngeri ye and of course Bugingo naye bw'aba yakoowa ya moving on obulamu bweyongerayo naye ekintu kye bayita ate okukuba ex kibi bubayo kati kankubulyeko Teddy ayinza okuba mu bulamu bwe naye yakoowa Bugingo ng'atuuse ku extent egamba nti tugenda kwawukana but kino akikola kubalumya naye abamme divorce because bamulumya oba yagala byabugagga ebyobugagga ebyo si kyekikulu naye kati tuli kaweta kuba kwolese okutaaka weta kyekikulu kugamba ayagala kulemezaamu nze nange nsobola okukola ekintu nga nkulumya Teddy yakyawa Bugingo exactly byamukoze ng'omukyala asobola okuba nga yamukoowa kati nga akantu akaganye kata kumulumya just kulumya mbalageko nti mubeera mu you get nze mulimu ebintu pastor byayimirira ku kituuti andi simuwagira kubyogerako omanyi lwaki simuwagira talina tebiina n'amakulu bannange nze ex wange nkumma n'amatu gange nga zibanga sagala kuwulira byoyogera okisegeera bonna buli omu amme munno obudde buli omu amme munno ebyokwogerako tompuliza sikuwuliza nze yeeyo ex nteekawo oluggi wakati tompuliza sikuwuliza saagala nakulaba byoyambadde ekyo mba nakimala bane tulekerawo okulingiza ate ba ex awasizza mukazi afaanana atya bw'oba ekyato wakivaamu kiveemu omulala akirinnye okitegeera bonna ekibabonyaabonya lulimi wano bonna boogezi buli omu asiriikirire munne babimma amazzi andi Bugingo teri kintu kye tugenda kuvaako kumunenya ng'abakyala kwogera byama byabwe ebyaliwo masekati gaabwe ffe twali tetwetaagisa bimanya andi gye mwekwanira tetubaayo okitegeera bwe gabanga kamera kyetaagisa zeesonyiwa zino zeesonyiwa ziveemu okusinga okwanja omukyala omugambe bwe yalina ebikulukuto ffe betuteetaaga kumanya kambuza ekibuuzo kiki kye tuyiga mu mbeera eno like kiwa kifaananyi ki mu public kuba oli mu spotlight era kakasamulaba moment nga zino ensi n'abantu abafumbirwa bannabe n'abafuna omukwano omupya kitulekawa anti wekiyinza otuleka otandika kati kankugambe obulwadde bwe tuyina omuntu ali mu limelight afumbiza abantu bangi nti okimanyi kati kankwekeza exactly kati okimanyi nti waliyo abantu abali mu kufumbira kwa Irene Namatovu oba nkirese bulungi ne mukitegeera obeera example kyakulabirako exactly ngabe kiri mu bizigo oyerusiza bangi kati bwe tudda ku gundi ku Bugingo laavu yaabwe ababiri yanobya abantu bangi amaka gaafa okitegeera pasa yakikoze tegeeza ne bapasita baawukana kitegeeza nange kiri nnomo okutalaavu eno you get nti abantu bano abalabikira mu butaala tubaamu abantu tu inspiring bangi abantu abo nga baagala nnyo okulaba Emma kyokola Emma ayina mukyala yeeyisa atya nange kandabire kuwa Emma and the fact is bamu bajja ne mu bubokisi n'atandika okujja n'agamba okola otya Emma omubeezaawo nga tayenda omuntu okwebuuzaako ebyo naye nga naawe obiyina ebikunyiga naye obikyulidde tobinyega
ogamba wennobera nti ensi kankweko ka example akamu gali maka ga muyimbi kyagagezaako satuluka ga bebe buli muntu n'agamba nedda zuwe naddayo bannange nedda tekisoboka nga mulimu amakaago agabadde gatuuzizza abantu bangi kati kankuyeko baserebu bangi abatuddewo kugulu Bobi Wine ali atya ne Babi bamutunulira you get nga Babi wanakeera n'asatulukuka ati ne baawukanye ekitegeeza nange ensobola nnoba you get exactly kati Bujingo kyenjagala gezaako sembayo Pastor Bujingo nti ali kyakulabirako eri ensi ate enkoko njeru tetuganye muntu naye asobya kuba muntu okubeera omusumba tekitikujjako kuba muntu naye asobya naye mulimu ebintu byalina okwewala nga ye omuntu ali mu limelight nti bamulaba nnyo okitegeera nti yalina okusirika asigale kufokasinga ku njiri ye yalina nze kati kanembera Bujingo n'omukolo naye siguba kuba ebyo simanya mbugudimbe everywhere nkola bintu byange temunteeka ku pressure agweko example ya Pastor omu Mukama nsonyi ekikirizibwa mwogerako Pastor Kakande waliwo ebintu bye batamwogeddeeko gwali omulabyeko nga za feedback ne bookera n'omwogerako n'omugazimanya Kakande Pastor Kakande okola bwoti exactly kati mulimu ebintu bye tuyina okukola osigaleyo osirike wewo oba tuvuma bajja ne bakuvuma ne bagamba otuna omuntu asobola kati omuntu asobola nze okunvuma piisi nga siri mumanya ng'alina eyo kiboga siri tuuka nayo naye nanvumira ku social media bwe nnina omutwe gwankulanga ensujju n'enkigumira you get kati mulimu byalina okwesonyiwa abireke bizigo bino ono zulu sabuni samulaba aliko n'engule sabuni ono wabana abagala okweruka ennyo gwe nga nkujja mu buddugavu extra wamaanyi nnyo mutya naawe wasobola n'okwerusiza mu ddakiika wamaanyi ekirala ekiriwo then kano tekwakalaba luli tukasuza mu face ne ku muddugavu kakola nkasuzaako ntya ku face okamassaging face kayambako rashes eziyika kayamba sunburn abakyala bagenda ne bamyukirira n'amyuka kamutaasako ezo sunburn ne kazigadinga then eno nako kakola ku muddugavu gwe naawe esobola ova wano nga nkakuwadde eno spotless cleanser just yakuyisa mu face kwewala mbalabe empya ezijja eziriko kazikaliza ddala tekeerusa kyova twakateekako 2-in-1 kakola buli kimu biweddeyo Bingi nnyo tulina lotion eno ya super whitening eyerusa ate growing erimu anti-aging then tulina neno super whitening cream naye eyerusa growing abakyala naddala bayokeddwa ebizigo bendiko ng'ebizigo byakuba ebipaapi olina white dots olinga kagonja exactly muno tuteekamu treatment ez'enjawulo okusobola okwewala ezo nnakoozi okujja ku lususulwo then tulinawo kino ekizigo kya nakyo kyekyabaddugavu ba Emma muddugavu nasigala kukalayo what are the plans nzibirako kayinse ekimanye nti kati umwaka okujja ogenda zima kampuni weti mwaka ogujja njagala Pista to Beauty Center okufuuka ey'enjawulo abaana bansaba emirimu nange njagala kukozesaako ku baana mbawe emirimu tugenda kuba tugaziya branch yaffe tugenda kuba tuvaawo ne wano tugende mu dduuka eggazi okusobola okuwandiika ku bakozi abapya tugenda kugulawo branches ez'enjawulo mu bibuga eby'enjawulo ku lw'okusaba kw'abaklayenti bange mulimu abali Embaale ng'agamba nedda twetaaga branch Embaale bye tusuubira mwaka ogujja inshallah just mututeeremu ssaala then tusuubira ne branch e Dubai. Wow. Yane Pista togenda kuba ekintu kino. Ogenda Dubai dira? Just olwokusaba kw'abangi nti baklayenti bange baŋŋambye nedda omuntu aba ayagala kudduka afunewo ka face lotion. Ayangwe tukyanguye mu mbeera. Dubai waliwo abaana bana basamba ogw'ensimbi bano. Bategeera nnyo ebizike. Kiki otegeeza? Abakola ssente. Bakiyita nti okusamba ogw'ensimbi. Kati nange wano ndi mu gusamba. Guba gusamba mpola mpola. Zokola kino kyengenda okukola. Nange tonneerabira. Ebyenjawulo sisobola kwerabira. Nze mwaka ogujja tugenda charity etambula. By the way, charity endeeta. Pista to Beauty Center kyeyagala okutandika enjagala ekusupporting mu bintu ebyenjawulo. Enze abantu bange tebagala bizibu bingi. Tugamba nti we give a smile, we make a difference. Okay. Tugala kitono ekyo kisola tetwagala tujje tukusubize mitwalo tetwagala tujje tukusubiza akakadde muyagala mmere ya kyaggulo kati kyetukola tukuwa ekyo kyeweetaagirawo akakadde ako tukuyisa weeks ezi Pista to Beauty Center zigenda okugwako
nga ekizibu kye milioni 3 okirowozeza njagala nnyo yamba because nze natukulira mu mbeera etaliko nti papa waali ampeerera nayambibwa buyambibwa ekyo nange by the way lwakogenda okinzijamu mbadde nnyo mu masomero tinze Emma nawandikako ku ttaka era tekinsurprise nga sanga mwana wandika ku ttaka natwalako abaana bange ba Peace Tattoo Empire mu charity ne basanga omwana nga bukola waaka ne bwekanga nnyo ngeri bo gye bakulya kyagendo mu town ne mbaka kiki ekibekanziza abaana bakola waaka nze tekyanneekanza nkimanyi kya buli nze naliwandikamu kati abaana bange ekyakibekangira okusalamu ekitabo ogwo mulembe nagwo tewaguberamu nasalako ku kitabo ekitabo bakisalamu wakati otwaleko wano science naye byali byaludda nnyo nga tukyali bato so kati ebyo byonna nabirabako kati n'ekirala nekwekako mu ttooyi njogera obukodyo olunsi kudduka kutangoba kati nga nkenga bwenti neŋŋamba omuyaaye bamaze okugoba nti bamaze nebaza katonda nti nabiyitamu kati kyekinnuma bwe nakola charity yange ebyo nabinyumiza abaana ku ssomero bonna ne bukwata ku ttama ne muŋŋamba olimba tewabiyitamu ne mbagamba eno life gye mulimu ate mwe mulaka muli bulungiko bayekwasa ne bampa Peace Tattoo tuleeterayo ku ngatto bw'oba odda tukoye ne mbagamba nze nagisomeramu najja nankumbi kweyaza okuba ogenda kutusapootinga manyi n'emikono gyange eyo njagala nkutere ku lisiti yaabo kati Peace Tattoo Center tuliwa ewa wowe tuli wano tuli najja nankumbi tuli Ntebe Road tuli opposite church yaba Seventh Day tukola deliveries a worldwide everywhere wona tusawo products zaffe tuli kuzo 704 35 22 45 eri ku mukutu gwa WhatsApp 0704 35 22 45 tinawone ya 0784 36 13 nebaza bambi abampagidde bagaliza Xmas ennungi 2022 owe mirembe atali mu ntalo atali mu kulwana atali mu COVID-19 ngabana bazimbe bifeesi bagenza okulingiza ku 2022 nibadanga bazimbye face agoze simanyi naye nga tusaba mukama ate 2022 alimo tufuukira ekizibu lockdown ezi covid biremo okubeeramu abaana baffe naddala abaana abazadde balina abaana abatudde waka bambi tebasomye so bye bimu ku bye tulina okugira abaserebu baffe bakabi baffe tubasuubira okudda ku stage bayimbe tumisinga Edikenzo Musuza ku stage tumisinga Kalokasiita you know abayimbi ngabo batudde waka bangi nnyo Chris Evans wange Kaweesi njagala nirano mwala wange bamwita Tendo nyala muje omukyaze okushoza mwe Tendo muyimbi muto avayo baby nga fresh kid oba bano we akakuze 15 akubira mu style ki Zadini ayimba bulungi nnyo oh wow talapinga njagala nnyo gospel ja kumpereza ku music wenze sina buzibu omusapootinga tewali buzibu nja kikasuka naye nga bambi mbebaza abali mu nsezo enjawulo abansupportinze mwe bali kusupportinga Peace Tattoo Creams Peace Tattoo Beauty Center eri ready okola ku skin zonna bane tesosola ku nsusu n'omuddugavu jangu ekizigo ky'omuddugavu osigale ng'onyirira tetusosola oba tukola ku baami oba babebi ebizigo byonna mbirina eby'abaana abato abaami mujje mukole ku nsusu muve kwano Emma yeebuzabuza abaami nammwe mwetaaga okukola ku nsusu osanga omwami ng'alina sikini nga tagitegeera byonna bajje babikoleko ebyomukise abetaze pooling muyina abetaze sweetener ka splash water abakyala mubitegeera ebyo mujje mbasomese ku nkumbi abakyala mwasuula ennono eyaffe mulekerawo okuva mu kikolwa nga temuyina nkumbi beera n'enkumbi gyozzaako emikolo asiimudde